mu nsi yonna racism racism kintu kinene nnyo. Miriam Matembe sigwe muliko mubeera updated by the way kuba kati mwenna mubadde so surprised nze okuleeta akagambo kibaita racism. Nanti oli musomesa. Miriam Matembe yatugambye omusolo gwaffe gwonna gwe tuwaayo ugenda muki mu Banyankole. One asosodde bwe ngambe racism omuntu te South Africa gye twavudde dda obusosoze mu mawanga yabaita ina kuweebwa bail mutujjeeko kajanja. Miriam Matembe atuse mu kooti akaabye byabadde ayogera nga yabali takaaba. Get human heart nayibaka naye nga ne Lukwago naye akaaba kintu kyekimu Miriam Matembe kyakola ki kyakaaba naye ate nga bonna bwogeraageranya badde onzigyeko munnange mbadde nzeeko yatuheeyo. So Bannayuganda mwabetwalira waggulu mukkirize baba bakutte wagamba oli bwankwatako my God will come here. And he came. He just said it is okay. Nzirayo ku kyatu eyo kyagambye oli mu kirasi ki twogera ne twogera naye kyekiddako ng'omaze okwogera naye tweyoyo twaline government chief whip yabaddeko yani Obuwa boya atugamba mwano mulinga kanyonyi kali mu ngalo. Tweyo kajukirako nga tuli eri wansi mu basement mu parliament akatima kabaka kubaka. So nga ku coffee bill ku basement je twali batugamba nemwe mulinga kanyonyi so kafulumya wano tukataka buke obukongero kasibira wano. Abaana bayina akantu ke bataddeyo katambula ku TikTok okwo nga Miriam Matembe ayina ensawo jajjamu ssente ateeka ssente mu nsawo y'omwami we netugamba yiyi omusibe ng'atabuse. So mu byonna twegeraageranye naye nga tetwegeraageranyiza ku bantu balala. Lukwago ali mu komera omusango gubavunaana Lukwago guyinza okuba tegulina njawulo ne guno ogw'obusosoze. Lukwago ali mu komera Lubwaine ali mu US. Buli omu alina obulamu bwe bw'alivinga ne Lukwago asobola ovaayo n'agenda US. Kitegeeza ki waliwo omukwamwita Witonze aliawo naye yayogeranga nnyo bw'ati neyadduka. So olina okuba nga buli kyoyogera olina plan B ng'omaze okwogera. Mwami Matiya kankotinga ku kigambo kya Mwami Matiya yatugamba nti gavumenti embi efuga abantu obubi ng'ekozesa amateeka. Naye ate kyenjagala tumanye waliwo amateeka begatakwata. Nze nkubuulira ebigambo bye obulwadde Matembe bwe yagambye obumuluma tebusinga buluma Lukwago. Matembe mu mukadde myaka 7. Ekyokubiri ate ono yakola mukyaka alabika aleka aliyo mukyaka kirasi. Owulira mukyala Miriam Matembe avumye omuntu atamuvumangako atamuddangamu atalina kye yali amukoze wabula erimbika n'agamba nkuvumye lwakuba nti Museveni bulaza wange kati kanvume gwe omwana yamugambye abooluganda lwa muzeeyi tubamanyi tojja tumanyi.